Yesu ketugenda maso atenda tentandikwa filmu egenda maso Elslage Films enatenga bulijjo tutandikidde osagala abakunyumiriza enatenga bulijjo Strange House Production as usual entandikwa tugenda maso mpolampola eno sagala abakunyumiriza sategedde sawulidde sagala abakunyumirize entandikwa Maria Kalyango ku screen tutandika butantegenda maso era nga ne mwana mwala namuga ya Angel akomye mu sinema ey'omulembe batugamba nti Nakato Blessing tugenda malako mwene etandika sagala bakunyumiriza natenga bulijjo Kagwa Obedi entandikwa filmu egenda maso sagala bakunyumiriza Ashraf Tukilize entandikwa tandika butandisi tulaba the snatch entandikwa egenda maso so nga batugamba nti Elslage ye yakwandikidde sinema eno ate nga producer Maria Kalyango original names ekyalitandikwa Nakato Blessing nateekamu sound tutandika butandisi era nga Nakato Blessing editor film egenda maaso eno sagala bakunyumirize batugamba director of photography Elslage entandikwa egenda maaso directed by VJ Emi himself representing out emination big up on everybody there. It's all about this VJ Emi official kwetulinga bulijjo kawungezi Okolachi kakati mukutani kalwogo bali mukutabukira waliwe yalidde embizi mukigo oyinza ogamba mpunu mu kiralo lwaki oli omansula ogwanda banne bagwakula gutya bannange ewammwe mwaliyanga mu biralo bya mpunu nengera oliri otya ku meeza ina nobeeranga gyokoloddeko obukolozi yaliridde ku meeza yalinga kwe yakolodde obukolozi kakati awusigaalo ono yeerabira omulimu ogwamuleeta nti awusigaalo bagamba Sserwajja okwota ayinza okukyusa entannama kati ng'asooka ambuuza ki ekyamuleeta wano oyinza okuba weerabira ekyakuleeta sebo oli wano olyoka ozimbagatire wano ng'omugugu ono boosi mulala ekyali ntandikwa firimu egenda maaso wuuyo wajja kukola ki kati njagala osimule wooterezeewo omanyi mwesiruwaza nnyo njagala ogenda okola emirimu gyonna ojjukire ekyakuleeta ano mirimu tewajja kulya mulaba atunula ng'ekisaka mugagga bamuzaala muhomba mukazi wattu abaana bano ab'emuhomba kati yamugamba nti box takyagikomba mekete yeerabira ebyamuleeta mukomba box we muhomba yava ku kyalo muhomba era ekyalo kino wewuliriza nnyo kirina ekingeri kyekifaanana mukomba tekitegerekeka kaakati nno tuba tulya bannange kulikayo bannange darlings nyinimu alabika akomyewo ono ye mwami nyinimu kati ng'agamba ate nga muli mu kuyomba kiki musajja mukulu yakatuuka kukola kyawo faawo onoonya okuwunyirira omwami wange saagala mama mukwano kankujjemu engato munange kulikirayo nnyo ddala omwami yono Kagwa Obedi original names firimu nyingi zetumulabyemu nga Streetwise eno y'omulembe gye tulaba nagamba ezo nazivamu Emis Productions nga bulijjo Elslage Musa as usual Strange House Productions nga bulijjo entandikwa firimu egenda maaso ate ng'essimu eri 0703415308 tutandika butansi bannange okkalireko bannange darlings omwami yakadda bannange hawozi yodde kulikayo nnyo banvuddeyo omuli mutya gye tuli iye yokosanze ndi wano munange ndina omukozi ono mutereeza hawozi yodde bannange olabika okooye you look so tired laba omwami kiki otunula bulala bane obadde ki akooye bulala omwami buli wadde aba akooye nnyo kakati tugenda kufuna ku kyokulya banga Katonda alabika yatupima namugana eyo kimanyi nti Katonda ono alabika agenda otuleeta okubeera awamu nga yamanyi bano basaana kubeera awamu laba abasaana okubeera awamu kakati nno tuba tuli awo bakyanyumyamu be bannyinimu mwami yakadda mukozi najja aleeta akatunda kati abakazi b'ennaku zino manyi mwogera nnyo n'okusinga emirimu gye muyina okukolera babba bammwe kati omukozi n'akaleeta okola ki ekyo andendeeza Katonda
gwe wakakamudde lwaki omanyira naye lwaki ommalako emirembe lwaki ozimbagatira mu nnyumba yange n'otandika n'okola ebintu bye sikutumye tomanya abakozi biki bye balina kukola nawe balina kukola nga bakola bye balina okukola lwaki wenna ozimbagata n'amatama ndaba amatama gakusaanuukako togalinako kontulo lwaki osaanuuka amatama go olyoka oleeta ebbaawa nga akatunda oyagala kumuwunzibako omusajja wuwo abakozi muba n'ebigendererwa ono omusajja goleetera obutunda wuwo baba gwe baleetera obutunda juisi go mukamudde obeteggera nnyini omukazi ono mukambwe akimanyi nti no bawusigalo babba nnyo babba b'abasajja babba babannaabwe olyoka oddaawo ogagire wano amatama kugenda ogagire eri amatama tomanyira omwami yeetegereza baleeta omukuba ayinaye oyomba nnyo anedda bebi omukazi ono lekamu omukozi ono mubi nnyo kimanyira obwenkanidde awo yateekedde okuleetera obutunda lwaki abanyingirira mirimu egyange gye nina okukolera nga nze mukazi kati bw'abanga yanagikola nze ngenda kukolera ogwo ogukazi gwagala kubba bubbi bebi olaba ayagala kutuyingirira mu mukwano gwaffe lwaki agira nuyo akwata n'emminyira genda twalaganyira akwata minyira omukozi akwata minyira nagambe bamuyita Maria Kalyanga ageeka omwami asobeddwa oyo ye mukazi gwe yawasa olyoka nsinikireko wana amanyi obutunda gw'obumu go wabukamudde nga banno omwami wamanzi omuwala ndaba tuteekeddwa namugoba bukwini ate oba ogoba waki namugamba ugamba nti akwata muminyira ajjaga mukyafu omwana saagala atujjulire emmere akwata muminyira akwatamu kati wama bebe kati onoolya kamera ekimukwano leero nogazi nzize njikusi kuba ne ku ofiisi kati nga mwasiibe waka wuuyo n'omukozi akwata minyira ng'ogamba omusajja nti omujjulire kati nga mugato oyagala kulya kuno nti okulya njagalira ddala kati tolidde kamere ndidde saagala ndidde ku mulimu batuwa nnyo emmere ate bano bagituwa nga abatupiika kati engeri gye batupiikamu niŋŋamba empiika eyo teeba ennungi naye kale eba tolina wuugaanira kuba kati aziro ngaazi bampiise ate nenzira ewaka era mpiikwe mba seetaaga kupiikwa kati togenda kulya mmere ya muntamu naye waliwo emmere era muntamu aganye emmere y'omuntamu nayingira waliwo emmere muntamu kati bebe ente eri toogikame ente olina okukama ente kumbe bamulaga omwami ali wano be bano be bayita bassekibotte baby what you see is what you get what you nte is what you milk. I don't want to milk please. I'm not feeling alright. Nawe bane tugende nawe at least onye kututa nawe onye kututa omuntu olwawo kamente emmese zonna zitambula wano nga ziningina buninginye emmese ennene zonna zikuze zikomeri ziyina emitwe minene omwami chichi sweetie what are you not seeing? You're not looking. Why? Please look. Omwami tayagala kukwata ku mukyala omwana tuyagala kujja kulya mmere nga bakuyita emmere ey'omuntu osinika amanyi okuyira bannange ekintu kino nga kitabula nnyo abantu ekyali ntandikwa firimu egenda maaso nagambye tulaba sinaki wetegereze bamu emis production nga bulijjo Elsilage Films okutuusaako nagambye aba Elsilage bali ku simu 0703415308 tutandika butandisi njagala olabe bamuyita Maria Kalyanga ageeka firimu yino omusajja bamugambye amekuja amekete chakulya hapo kama yeta taki chakulya hii muntu gani amekataa vuruta chakula hapo unaona yeye ameuona yeye ametamya maso mya obedi kagwa original names omulangala omuntu atunulanga emputu tagaba sanyu lyokuna nakujaleta akomye wako oye olukyogedde bambiddewo empi aganye mmere muntamu atera nagana n'emmere muntamu. What's wrong with the man?
There must be something very, very wrong with the gentleman. Mwana mwada yadukira mu kisenge. Kyokka bw'agutunulira ogwami guno. Efirimu etandika butandise egenda maaso. Tulaba The Snatch. Eva Movies Productions as usual. Oli ku VJM official. Oli ku VJM official. Tukujjukiza ojje subscribingako. Buli woolaba n'okushayalinga. Mwana muwala akoze atya. Kati ng'asooka yeetereza. Tuli mu kisenge. Kati okumanya omwami ono tayagala kuyingira kiyungu. Kabe kasinge n'amajege tegakyalina masasi. Amaje bwayingira wano lengera bwayingira olutabaalo nga yenna alina engabo yeesabise yenna ssebo. Muntu wawe ayingira obuliri n'obanga laba bw'atunula kiki obadde ki? What's wrong with you? As if you cannot see and tell what's wrong with me. Kyokka omuntu muno n'akulinda linanga akwetekedde mazima nanaabye ku makya n'enziramu ku musanvu ne neesiga ekizigo n'akawoowo kawulira. Yes, of course akawoowo nkawulira. Naye gwe tosaasira omuntu nti aba akooye. Omuntu akooye nkugamba nkuwa. When I tell you that mpulira nkoye, then you know kimanya that nkoye. Naye mazima gwe tosaasira bano. Kyokka buli lunaku ondeka wano. Nojja n'onsanga onsiiba ku TV n'endaba gunaatera n'okugwamu langi. Kati alinga mbu yafumbirwa ki? Naatera oba nkuleseewo munange onfumbire kamere. Gwe bw'okanfumbira akamere olaba sikalya. Olwaleero lw'engambye tayagala. Kumbe bali mu kisenge bayumba. Ebintu bino bibeera mu mayumba g'abantu bangi behind closed doors. Kino omuntu bw'akyogera ky'otayinza kumanya. Efirimu egenda maaso. Naye kati gwe lwaki oba ondeka mu guyumba n'olyoka okoma n'otankwatako? Ngeni kati kukwatako kye kikuyombya. Oba bye bino bye bagamba ebiwaŋŋanka ebyasala leerwe. Waliwo ebyana nga byayonkera ku luleeba. Naye kati ekyo kye kikuyombya. Why are you shouting like that? You only shouting for okukukwatako just to kukukwatako. Tankwata nk'olwolumu. Newe guba omulundi gumu. Naamukwatako kale nkukutteko ebiri. Laba omusiru, tunulira omusiru. Naawe tonkwata bw'otyo nkwatako bulungi nga banno bakwata ku bannaabwe. Kati musajja akwatako omukozi awulira oluyombo oluli ewabakama be. Bano banansasula bano kweri bano bali mu kuyomba. Kati ogenda nkunkwatako obukwasi bw'otyo okwateko waliwo ente gye bakwata ku mamere n'otakamanta yiye eri awo kyokka kakama. Lwaki obona okwatako obukwasi bw'otyo n'obeera nga n'okwatako obukwasi bw'ama? Abasajja abalala bwe bakola musiru gwe. Abasajja abalala bakola batya? Firimu yino nagambye eva Movies Productions nga bulijjo. L/Sludge Films, a Strange House production egenda maaso. Bamuyita Obedi Kagwa. Okola nga abasajja abalabe bakola. Sajja abalabe baba bakooye beebaka bwe basi ne baleka abanyiize nga banyiize. Ozannya munyigira ebitaliimu olinga omwana omuto. Good night if you want, if you don't want again, good night. Bannange ya Rabbi Muhammadi bannange bamadi baba n'amasasi mu fululizo. Maddy, what are you doing, Maddy? What is that, Maddy? Maddy is not serious, ladies and gentlemen, not at all. Maddy tali serious. Maddy chuke no naye Maddy lwaki wayisanga omuntu omusinu Maddy? Please let me be. Omukozi awulira. Maddy yebase. Maddy zukuka. Omukyala azuukusa Maddy amukwateko. Maddy amugamba waŋŋambye kwateko omulundi gumu ne kwatako esatu eno njagaza ki sakutteko si kyobadde oyagala. I've already touched you. Twala eri.
Twaleri mama, twaleri. Behind closed doors. Filimu egenda maaso. Nagambe natenga bulijjo eminze nkoleza. Njagala weetegereze. Mama nyabo. Ebizibu nga binajja. Kale munange ekiro ekyo ebintu tebyali bulungi n'akamu. Budde bwatambula okuva mu kiro ne bujja bukya. Ono omwami ayagala okwebaka n'okusinga obuvunaanyizibwa obumugambibwa. Tayagala. Ali wano awujjadde. Yeebise yeekukuma muli alinga gundi mugoyo muvu. Yeevumbise mbuli alinga mugoyo muvu. Kumbe mwana muwala twaganye kuva jjo n'essaawa eno tukyaganye. Agezaako okulabika nti aswama. Musajja mukulu bwamutawaanya nenga gwe batawaanya olowooza bw'ali atunuulira ekintu kino kyoyinza okugamba nti laba ekimyula. Kale mwana muwala okubanga buli waatunuulira olulenzi luno bannaye tetuganye obukoowu bubaawo. Ono yakoowa bulala. Mirimu gikooya bannange omuntu n'abulwako n'okubanga atasobola kutawaana. Kale n'okitunuulira kitunula ng'ekisajja eky'amaanyi kyokka kinsi ekibodde. Weewo tunuulira weetegereze bikwerawa. Njagala olabe efirimu egenda maaso. Njagala weetegereze bamukwatako. Mwana muwala ayina enjala zino ze bagamba obeeza zizino ezibagamba oba enjala kizino. Yamukwatako enjala ziizo n'azuukuka. Budde bwakededa sikia. Sorry banange nootanzuukusa obudde bungenzeeko siikole. Good morning baby. Gyendi wasuze otya? Bulungi. Wasuze otya gwe? Tugambe tomanyi bwe nasuze. Of course wasuze bulungi. Stupid. Ate why you stupid me? Please don't stupid me. Nina okukola budde bugenze essaawa yagenda kukola. Bamuyita Kagwobedi. Original names. Weetegereze. Kisula mu mpale ng'ate kyesibye n'omusipi. Ako kabonero ka musajja kukoowa. Njagala olabe. Babe. Kati tonywa caayi ekyenkya. No. Jjukira gyo yagambye akooye. Kati akyali fresh. Mwana mula n'atuula eri naye ng'entuula yennyini gy'atudde. Twagala tulabe oba omwami ono asobola okulingiza mu kiyungu. N'abaako kyagamba nti oba afuna ekyokulya. Nabo bwe litunula. Bannange abazadde abazaala abaana mutuyambeko ennaku zino oba abaana mubazaalira ku ndagala amagezi gye bagaleka. Kati abuuza kweno n'erinyambale ki? Gw'omanyi. Kanyambale gye njagala. Oli awo onyiiga bunyiizi. Nze ebyo bye bikuntamya. Gwe ne weenyiizanyiiza. Oba onyiigamu ki? Kati onyiiga tukole tutya? Weetegereze. Njagala olabe. Musajja mukulu mwana muwala byamusobera. Ekisajja nga kyambala. Tewabadde kyaggulo teri kyanca. Kati akasimu kange kozi wakalesewa. Olabye people umeona dunia si ndiyo mchezo. Dunia si muzannyo. Dunia temuli ba muzannyo wadde n'akamu. Njagala olabe. Weetegereze. Efirimu egenda maaso. Tunuulira. Kati uganye okumbulira essimu gyeri era kulw'okuba onyiize. Weenyiizanyiiza nnyo nsobera. I don't know why you wera weenyiizanyiiza.
Sibe bulungi. Nkwagala. Bye bye baby. Bubu nyunyu chuchu. Bamulese. Nze nali manya abantu abo watabula nnyo abaami kuba abasajja boolaba okuyagga oli nawulira ng'akyamuukirira firimu egenda mu maaso. Ogenda okudda eno mu kiyungu waliwo ali mu kutematema. Family teri bulungi, waliwo amaka g'olaba nga gali average like abantu wabeerayo abantu nga baba bubi. Nagambe behind closed doors ebintu biba bingi. Behind closed doors mwami akeera ku makya afuluma agenda ku mulimu. Njagala weetegereze firimu egenda mu maaso. Ono yatunula yamanyi kye baabaddeko. Empisa avuze ejjo mu kisenge kati ssebo kino kyo buli ekiraba nakyo nga kiseka babeera bakivuma egenda mu maaso. Njagala weetegereze ngadda ku mirimu gye kumbe ekiri mu kisenge ebirowoozo biringa ebirowoozo. Mwana muwala ebirowoozo byagala kumutta era tawulirangako bulungi n'akamu. Awulirira ddala obuzibu bw'otalabanga kubanga kyaliko ye yekka akimanyi. Ono agenda maaso ali mu ffumbiro ye mukozi kikyafu muko n'ekimanya emirimu gyakyo ne bannange sikaaki. Omuntu abeera asokoola obukakampa naye tasobola kujjulira mmere n'ogirya. Abaana ab'obuwala banemulekerawo sokoola obukakampa. Lwaki muba musokoola? Kati bossi n'avaayo nkoye nti tunalya ssaawa meka kakajjukira alina obusungu bwe madde nkyana ate n'okumali naye gwe ebintu by'okola tobimalirize. Lwaki obeera onnumya enjala nga wajja wano okukola kunfumbira? Essaawa zino emmere tennabaako we yabadde. Oli ku nnyama olinga asala oba eyaki tomaliriza kiki? Banaabye engalo ye ng'ogenda okusala enva ye ate omubiri. Kubanga oyinza okunkumula obujja bwegaaya mu mmere. Totukunkumulira obujja bwegaaya mu mmere. Ate singa nali manyi. Nagamba emirimu gino nesinga njekolera kubanga siraba na mugaso gwo wano. Kati tutandise n'okutya emmere gy'ogenda ofumba oli awo owunyira awo omuntu oyingira otefumbiro nga tonaabye. Olyoka otujjulira emmere ng'okyuma bukyumi wenna enkwawa wazinaabye. Ye okunaaba kwe kwa mpaka. Lwaki wenna oba oguba? Abantu abamu bannange tebabeera ba black naye ko eri babeerako libakyusa langi. Lekeraawo oguba. Lwaki oba oguba? Please stop it. Kugambye firimu yino kati yeebuuze ki gye yajja omukozi kaakati naye yafumbye emmere gy'ayagala kulw'okuba mu kyalo omuceere baaguliranga ku Christmas alowooza ne wano keguliwo bajja gufumbanga buli lunaku. N'agamba nze tojja kutumanyirira wano. Nyagala buli kimu okikole nga tondeekaanira. Alina kukola ng'akola silence. Tondeekaanira. Tonzuukusa. Njagala onzuukuse ng'emmere eyidde. Olyoka odde awo. Ate nziremu okulaba ng'ofeesa. Onoonya tuyira eminyira mu nva. Kivuma tekimuddamu kikolerera musaala gwakyo. Naye ng'ekyamazima kiri nti ono ekimuyombesa mukazi wattu byebizibu by'ayina. Abeera avuma omukozi ndowooza kwaba amalira ekiruyi. Kati kino kigenda otunulayo bwe kiti. Omugagga aba ne ssente naye aba alina ebimukaabya. Olugono lwabula mu maka. Kino kyo kirava ate bino bibeera waliwo ababitawaanya bino mwokirengerera omwo amatama nga kibunduse n'amabeere kiti. Biba bifuna ababisumbu ebyo byolaba. Kati kwe kujja kiwaatira omugagga amatooke kubanga tayagala muceere. Enseko zikiti. Ojja kiraba ali mazika akaaba. Omusajja gwalina kizibu kirala. Ebyembi bisekerwa. Firimu egenda maaso. Nagambye tulaba snatch behind closed doors egenda maaso njagala weetegereze. Kakati munnange
nga tukwate kubo tudde eno ate waliwo ajja atambula ono gwe bayita Nakato Blessing ageeka ali ku ssimu ajja atambula mpola mpola kyokka agenda okuzza amaaso okwetegereza soka olindeko ate ono akola kiwano kati kwe kusala wajja alabe kati waliwo atudde wano ye house girl oli atera n'afulumako ebweru n'abeera mu ebirowoozo ali mu bingi ebiseera ebisinga bannange mu nsi muno okuwangula bagamba asirise teyejjusa ate omuntu obanga togambwako oyinza okulemererwa ebintu bingi kati mbw abadde afulumya ayo tekkasana kana akoolweggulo oba ke bayita akasenda bazaana ng'amugana naye nkulengedde oli mu kulowooza kiki bizibu ki namuga omukazi ayomba nnyo ekikomera kino kirimu ennyumba mpitirivu era bamulirwana bano be baneyiba kati ng'amuga nti munnange ondabira wano era abasinga balowooza nti wendi ndi bulungi ekinnyiriza bamuvuma naye okulya alya kati kumbe waliwo akomawo omulala musajja mukulu yino naye aba atuuka agenda okuwulira emboozi eri wali mboozi kyeri wano kyava ajjako amagaali maaso nage bamuyita Ashraf Kwikiriza Original Names agenda okwetegereza wangi boogera kuki bambi ng'olabye n'omukazi namukazi ye mbonyebonye naye namugaana enze ebyo tebinnuma ye kasita alya yagamba oba bamuvume naye kasita alya musala ne gujja kati nga muga lwaki obadde weekomuma namugamba nti olumu ngenda nendowooza ku bintu ne binsobera ha soka olindeko namugamba ekintu ekitabula omukazi ono ne bwolaba nze bw'aba ayomba era mutunuulira butunuulizi lindako omukazi omusajja akomawo n'amuteekako keya n'amuyombera nnyo n'alaga nti amufaako kwegamba nga sebe okumanya oli omukazi amanyire balabirira omusajja amugjamu n'engatto ne bino byonna abikola aba alina kyagoba naye omusajja agaana okulya nga bamaze bimukolera ebyo byonna omusajja n'agaana okulya kati nga batuuka mu kisenge n'eyo naye rawa bambirigo omusajja yagaana okwata kumuntamu firimu yiino kumbe wali wawulira omusajja yagaana okwata kumuntamu naye babeera bayomba nga mbawulira omukazi ayomba nnyo n'owulira agakonde nga gavuga agayi namugamba ekitegeeza obusungu gya bujja obukuyombesa namugamba naye omukazi yanso alabika alina kasagazi bibano bamutakuta yabadde nga ayinga bulijjo neyiba takuta abeera ayagala kakamusa katonda wattu ono ng'ayingira munda neyiba alina ekizibu ekyo kati kumbe mukikomera mulimu mulirwana ono awulidde awusigala ayina gwanyumiza awusigala owamulirwana banyumya ku neyiba nga balabika okubanga ayina akasagazi takkuta kati ate omuntu wamanya nti oli wakasagazi ayinza okifunirako advantage wuliriza kati wano nga bagamba tudde munda nyinza okulwayo omusajja omukazi najja ntabukira munnange nga bayitawo nga badda munda firimu egenda mu maaso kati kumbe waliwo yakitegedde nti mulirwana ayina akasagazi nga dda wano yeefula ayina laba amaaso waliwo omuntu atanulanga omubbi omuntu ng'atunulanga omubbi ne wabawo atunulanga omunyazi bano bayingira kwendi bayi mulamu gyebali oli mulamu osibye otya nsibye bulungi oli otya oba ojova mbadde ntambudde mu butambuzi golla ku magulu okay kale nange kanfune kawewo wano kumbe tafuna kawewo ali mu kuleekinga
kati ono mulamu we ekitegeeza olwo naye mufumbo agenda okwetegereza nga gwe bagambye alina akasagazi wuuyo bambi era n'entambula omulaba akasagazi kamumenya kasagazi atambula kamumenya bambi kyava ennaku emuluma abantu abamu buli wamanyanga state gy'olimu that is your weakness oli eyo eba poto eggulira ekintu okujja gy'oli buli woolaga weakness yo manya nti wabeerawo omulyango ogw'oggudde ogutaabe mulungi firimu yeeno omusajja ono neyiba ng'asituka ono atudde wano ali ku ssimu atwaliririza birowoozo firimu egenda mu maaso ogenda okwetegereza omusajja yuno ayina obuberenge bwe bwazze nabwo atambula n'obumpwankimpwaki maama gyebale maama ogyebale osibye ota neighbor nsibye bulungi mpozi gwe kati nga mugamba oyinamu obuzibu anti mbadde eri nenengera neighbor neŋŋamba neighbor engeri gyatudde wano nga ndabanga alina ebizibu ebimusumbwa neŋŋamba ng'omuntu wayi let me come and see whether there is something ekisumbwa neighbor oba oliawo I can be a solution in any way so here I am neighbor what is it netta ndi bulungi munange ofuddeyo nnyo naye ndi bulungi okay waliwo ekintu kyenjagala okuga kati ng'amugaanira ekyenjagala nkubuulire wuliriza okkiririza mu birooto sikia sauti kikyotegeeza neiba aleese pulaani kati ssebo yamubuuza oba akkiririza mu birooto omanyi bayibuli egamba ndi katonda ayogera naffe mu birooto alina ekintu kyandaze kati ng'amugamba ndi katonda alina ekintu kyandaze kati ng'amuga gwonombuulira oba katonda kiyandaze kituufu oba kikyamu nga katonda yandagidde ddala mu kirooto nti olina embeera gy'oyitamu ekuli obubi neiba totandika ndi bulungi nnyo neiba I'm very okay nze waliwo ekintu kyendaba nga bbaawo alina kyatakola katonda yakyendaze era n'agamba nti omwana wange endiga yange ogendeyo olabe ng'oyamba mulirwana kuba akuyamba kya buntu ate omulirwano gwokya bbiri kati siraba lwaki mbeera eri nga gukwokya wekka naye nzize gutokya namugaane kati bannange kikyoyinza okukola oyinza okujja n'ogera ebintu ebyo nga tuli wano mukazi wo bw'atulaba oyogera biki bannange mulirwana bagamba gwokya bbiri ndi wano kuyamba neighbor is helping a neighbor when a neighbor looks at a neighbor when the other neighbor is not doing okay this neighbor can come in straight and help the other neighbor so that the other neighbor can flow well awulidde onera tuliwo babiri tuli babiri wano oli omukyala wange tandaba era olaba neŋŋamba neiba lwaki atudde wano kati saagala era ku lwawo nga bw'oyogedde naye mu mbeera eno yonna oba weetaaga obuyambi n'eriba oli mukazi mulungi tosana kubonaabona obulungi bw'obeerera awo mazima ddala ng'olina ekikutabula neiba ate bannanga omuntu ajja n'akugwako n'ayogera ekintu ng'olabira ddala ayogera mazima kyokka awulidde bali mu lugambo bweru ye n'abifuula birooto nti katonda yayogedde naye obo si buyaye kati neiba ojja kunkubira kubona oba olina kyoyagala okwebuzaako kuba I can see you really need someone to talk to like most of the time you can reach out you can reach me out on that number kabuna kakuleka ndo ino kanziriza banange kingu byakawuna kimu neiba kineiba kingu byakawuna bamukutte mu bbwa wali olumiddwako akaddaliddali okumala ebbanga ddene omusajja najja akagwamu kakati kumbe ono ali eno anyumya ono banyumya emboozi kati kumbe ono naye bannange era olugambo ndwadde naye eringa yamukenenya olubi mugambe wuunaze bigamba muganda we kati kano kaganda kwono kati
ebintu banna ebizibu omukozi abyogedde n'agamba nti kirabika omwami endiga yamutomera ate munange ebintu bino ebyokuwayiriza endiga etomeratomeramu muntu agira neekangamu n'ayingira amagye naye omuntu atomeddwa envuba oba ente kirabika ate yendowooza aba yawugweramu ddala kati kibye kunze tinawa kati ng'amugamba nti nze ebyo sisobola bigumiikiriza mulimu abakazi nga tebasobola bigumiikiriza ebyo ekyo kyawumuza sikolagana naye ebyo tasobolera ddala njagala nnyo bba wange namuganze bba wange mwagala nnyo amaanyi g'alina geetikka omwezi mulamba era nange kenyini ng'omuntu ngenda nendabanga oba sikyamuyinza kati mbe olumu aba ayagala amukwate namu ng'alaba amaanyi mangi kwendi tokwata mu musajja ayinza okutamba kati ng'amugamba naye era abasajja oba olina omuteekamu amaanyi n'omukontrolinga kubanga n'amaanyi amangi ago nange empulira sikyagasobola ayinza okugagabirako ewalala era n'amugamba okimanyi omusajja oyinza omukwata mu maanyi ge n'omukwatamu amaanyi n'abeera nga naawe takyagasa kati abakazi abamu bamanyi okukwata mu basajja mbu babateekeko kontulo n'omukwatamu n'apatayiti ne bagittira ddala n'abeera nga neewo takyagasa kati muleke oba asanyusa ab'ebweru n'ab'omunju abasanyuse namukendeeza onasigaza n'amugamba ojja mukendeeza amaanyi gadde mulowa galekeeyo mu apa togakwatako amaanyi don't touch it please let it be sajja muleke tumukwata mulekera amaanyi ge baabano firimu egenda maaso nagambye tulaba Snatch eva mu Elstrage Films Strange House natenga bulijjo batugamba ndi bali ku simu 0703415308 eba si kyekyo okwerinda si buti kati ng'amugamba munange ebyokwerinda si buti tagala ebintu bino bizibu kaakati n'omusajja gwe bali mu kwogerako ali abadde wa neyiba eri kati wuuno akomyewo nga tebakyusa emboozi bannanga abakazi b'emidaala baseera obutungulu kiki nina kyensubiddwa nedda tewali akomyewo musajja mukulu nage bamuyita Ashraf tukilize original names ng'atuuka nkweni kulikayo mukwano welcome darlings kati nga mugawo wedde otudde bweru obudde buwungedde ssebaali bweru bumusanze bweru agenda omukwata ku matama yenna nga ebitama biweweera empewo ebifuuye kati kumba abadde eri alina omulyo gwali mu kubala manya abantu abamu si baba bangu kati ng'amugamba nti mbadde ntuddeko awo manye ennaku zino nina ebizibu ng'omusajja jjukira omusajja obeera n'ebizibu byo ng'olina biyitamu wekka ng'omusajja newankubadde olina omukyala gw'osheyalinga naye ebizibu byo naye waliwo ebizibu batagamba bakazi nga bw'okimugamba omuleetera okuggwamu amaanyi kati abakazi mumanyi bali fragile gwe musajja gwategeera tobuulira nnyo mukazi bizibu byo ojja mumalamu amaanyi atuuke n'okulowooza olemereddwa n'obadde ewaabwe kati ng'amugamba nti omanyi omusajja obakkiriza basabe buli kimu era munange bagenda kutuyambira ddala weetegeke ogenda kuba otandika okukola intern agenda ku internship so kali kakyasoma kalabika kati ng'amugamba olunaku lugenze lutya nkwe nti bulungi been missing you malevu bannange ng'asooka awumulirako wali nga mugani mukwano ekyamazima abasajja tuba n'ebizibu ebitutawaanya ziba za bunkenke n'amugamba nti tubaamu embeera ze tuyitamu nga za bunkenke ddala naye ate olumba otuulako ebbali awo n'obirowoozaamu oluusi n'okomawo ewaka naddala ng'omukyala gw'olina mulungi akukakkanya naye waliwo okukomawo ewaka ng'omukazi gw'olina alinga komando n'otuuka n'akuggireyo kungufu n'akola atya ekintu ekyo nakyo oluusi kwegamba tekibeera kirungi kati aba amanyi nti akomawo eri kamalayika ako akato mbu mukazi we alinga kamalayika akato kati nno ali mu kuleeta juice ayagala kuleetera mulamu juice kati ng'amugasi tukonywe juice kajuice bakaleese mulamu akaleese kajuice tulaba Snatch the Snatch firimu egenda maaso nagambye oli ku VJM official
subscribinga ogisharingeko tukutusako sinema nyingi nyeze enjawulo okuva mu Elsage Films zinatenga bulijjo njagala weetegereze efirimu eno munanga akatunda kaleeteddwa ensogozi n'amugamba nti yasogodde akatunda w'amaanyi kati nga mugamba mulamu yakasogodde naye erabi byebimu era mwebamu abadde awaana nga tamanyi nti mulamu yasogodde akatunda kumbe mulamu yakasogodde nga mugamba naye kansooke naabeko awulira ayagala kunaabako awulira ayagala kunaabako munnange ng'ayitawo agenda anaabeko weetegereze tunuulira efirimu egenda mu maaso kaakati ng'akaseera kayita musajja mukulu alina ejjinja lyakanyuga mu kisaka omanyi kye bayita obulinzi omuntu okuba nga ali ku bulinzi firimu egenda mu maaso tunuulira weetegereze olengera amaaso ali mu kubala yagambye nti buli wafuluma ebweru bw'aba atwaliriza birowoozo bw'aba alina byalowoozaako ebimusumbuwa kumba amaaso gafuuse bayinocula tegakyava ku mulirwani bwe yekyusa tateredde atudde ku maggwa alinga alina ebimufumita tatereera omulaba omuntu okuyiga obubino ogenda okwetegereza ekikazi kyafulumyeyo okuva lye yategedde nti nno kirina akasagazi agala alabe kasagazi nina okulaba oyo mwana muwala ng'avaayo kumbe mutakale laba bwanyebanyeeba weesibye otya mulirwana awayo gyendi ewayo bulungi oli bulungi ndi bulungi nkola buli bulungi sikweyo entambula mwana muwala entambula enyini gyatambula alinga alina kyanyoola anyoola kasagazi akanyoola bannange mala kulaba mutaka ng'ayitawo mutaka ng'agoberera omukazi oba alagawo alina gy'alaga atandise firimu egenda maaso nagambye Emin nga bulijjo nze nkuweereza ng'ajja misinde tunuulira kiki ndaba odduka olaga obwangu nga bungi kiki mbadde ensonga eriwo mbadde nze mbuuza kiki kati tukoze tutya kati bwe wayogedde wabadde otegeereza ddala ate kati kye nayogedde nada sikitegeeza nabadde era nkitegeereza ddala oyagala nkitegeeze kati ekyo sisobola butagira kuba ekizibu okirina weeraba omuntu eyetaaga okuyamba n'otamuyamba kiba kibi n'agamba ni Katonda we yandagidde ekizibu ky'olina ateekeddwa okuba nga alina ekigendererwa n'amugamba ensonga zo ziyinza okuviirako okulwawulira leka naawe tosobola kubanga leka isya ojja kufiirwa obulamu kino ekintu oyinza okukola ensobi gy'otandyetegekedde kuba kakati olaba abakyala abasinga abo abeera n'omusajja we omusajja yeyeegaye atasobola kubanga atuukiriza abakazi banoba naye kati kino ekintu oba tolina kunoba kale neyanza kati ng'amugamba ekituufu nnumirirwa n'amugane sisobola kugira okimanyi oli mulina omukazi we bw'anaamanya omusajja bw'anaatugwamu ebintu bino leka gwe ogenda omugamba obulijjo olina n'olugambo ky'ogamba leka naawe tewali ejja kumanya kino ekintu kyankuyamba okitegeera kati manya ndani naawe toli munafu ng'oli oyinza okummalira obudde n'ojja oba omunafu oyagala kuwemula gwe amanya gange amalala ogamanya ag'ekyama
sejjombwe tuba tuli batakuzi tuba mwazabe tulinga enfukuzi ozanya gwe n'okuzanya sejjombwe manya utuuse n'amugamba nti katogenda kuddamu kubonaabona kuba ekintu kyenjogera kiba kyekyo kirowoozaako kati nga mugani ngenda kirowoozaako ozeeko naye isambwa nga mugani bw'oba olowooza tolwawo kintu ekyo kijja kuviiramu obulwadde bagende bakulongoosezaawo ogende ofuna ebizibu bya bwereere ate nga nsobola okuba ng'omuntu nkuyamba okitegedde please so tolwawo buyambi am here you are there oweetaaga obuyambi you in need of help okitegedde kati bayi weerabirire bami kiyinza nno okunyamba ebya siriyasi mwana mola yeeyongerayo omwami ono yeetaddeko erinnya eritali lya kika kyembu sejjombwe basejjombwe baba bakambwe ennyo sejjombwe firimu yiino kaakati no tugenda okudda eno nti ono ali mu kulongoosa gwe bayita Trisha Nakato Blessing original names tulaba Snatch behind closed doors ali mu kufumba abeera wano ssebo mu maka ga muganda we naye nga baaba ekikomera kino kirabika kirina ebizibu bingi kati agenda maaso ali mu kufumba nagambye ekoleddwa kuva mu Elslage Films kati ogenda okwetegereza ng'ono tafuluma kati ng'amugamba nina gyendaga kwe nti olagawa kati ng'amuga siwulira bulungi ye namugaya Angel original names ng'amugamba nti erinnyo lyamulumye ayagala kugenda kulaba musawo kweni kale ng'amugamba naye kiriwo ekintu kati ng'amuga sigenda kulwayo munange omwami waffe tomulumye enjala ebigambo ebyo mubyeyogeranga mwegendereza yamugamba baffe tomulumye enjala ye aliwa aliwa bweru nkomye kumuwulira nga ali ku ssimu ng'oli afuluma alina appointment n'omusawo kaakati omwami ali ku ssimu aba ali ku ssimu awulira walingiriza oyajja n'agimira muyaye ennaku zino bannanga abakazi muyina abasajja bakibanda mu maka gammwe mukwano ekiki ndi wano era nga bwe nagambye ebizibu bintawanyisa kumubyesomba kati nga muganange enfuluma njagala genda kulaba musawo agenda kulaba musawo bakayita kannamugaya Angel original names erinnyo balijjanjabe mannyo mabi genda omusawo mugambe akukebere tulabe kuba amannya ago namugamba mulamu wali mu kutegekera teweeraliikira ekyemmere siwali buzibu muula ajja kutegeka muula nno muntu mukozi mulungi nnyo kubanga naawe kennyini ng'omuntu okimanyi muula akolera ddala muula mukozi nnyo siba bulungi ono ndi kale firimu egenda mu maaso n'amugamba erinnya alikwatireko ddala bulungi nnyo omusawo akujjanjabe ebintu by'erinnyo tapapa bikwata empola kuba ayinza okupapa erinnyo n'alisobya mugambe tapapa ku linnyo tetupapa we do not papa bakuula omukazi nga bapapa erinnyo ne bamutta takunzitira olwayo nga yeetegereza owulira ebigambo by'omusajja mu buli nsonga omusawo tapapa ng'amusiibula tapapa olweyo akukwata empola ndabe nga nange wenfuna ku budde wano laba firimu yatandise ekiri ewaka wano kitandise okubeera ekirala ennyo abantu batandise okusugumbiza badde eno badde eri weetegereze tunuulira efirimu egenda maaso nagambye evamu Emis Productions natenga bulijjo ekibuuzo kiri nti biggwera wa kaakati abaami n'abakyala
musajja mukulu ali eno obedi tuba tuli awo ng'emaali ezze emaali eyingiddewo ono si ye mwami gwe bagamba atalina maanyi gayingira magye bulungi omusajja bannange kyenkola bannange saagala bakinkole okimanyi omukasajja oli obwedde ali eryafuba kuba neyiba olingwala kumbe naye owekirabika bano ate bo baleka bategeeragana dda scratch my back I scratch yours batake wowe dampule nengamba oli kuki nengamba wenindidde wana abantu tebagambe nti no omusajja ayimiridde ku kikukasonda kiki awagambye take your time kati seba oli amugayi genda olaba omusawo akutereeza erinnya and take your time wendu abagambe to taking our time let us take our time kaakati abaami n'abakyala firimu egenda mu maaso ono yuno eyagenza okuswamaswama atandise banange oli oti ali ku kikazi ky'abandi kati lwakuba ate ono ekyenjawulo ekyobusiru ekiriwo ono aleese waka ali mu kikomera mwennyini mwatagalira jjukira ewoono waliyo mulamu we ate ewoono wabeerayo omukozi banange I'm so glad you made it banange oli otya kati nga mugalwa kitugenda mu nju nekufumbira kacyayi okamfumbire nga batulabira bojo bakacyayi okamfumbire ne batulaba leka naawe omwami taliyo waliyo omukozi kati ate essaawa zino emisana bawange tabaayo kati ate oli omukozi nsobola omuga agenda weebaka alinga mwana muto oba tuyinza omuga neyibazze kukyala waliwo okukyala neera okw'omuntu kwolabira nti waliwo ekiriwo firimu egenda maaso weetegereze kati sebo okuva lwe bamugamba ebigambo agudde mulaavu kati kumbe mulamu aba atambula alabika anoonya ono amugamba nti emmere eyidde agenda okumulaba ali eri akukuta mulamu kisajja kino bannange ali eno ali mu kumwenya obuseko bwonna bw'atamwenyezanga ku mukyala we era bwagwa mu kafuba kwoli waawulira emirembe alinga ali mu mazongoto baba notulo twagala bakwatira wano mayimirira ekyo kye bayita feeling I feel you bwe baba boogera ekigambo ekyo baba bategeeza ekyo feeling mwana muwala awulira feeling olaba ennyimirira bannange abaami n'abakyala bwe tutya naye kyogamba ekituufu ebadde okitegeeza mbu tugende omanyi omukazi ayinza okuleetera amaduni weerabira kibooko eziyinza okujja oluvannyuma tugende kati oba tugenda naawe tokwandibwa nsonyooli musajja jjukira ono omukazi alina omuliro gwe kati ngaamugamu nange kansooke nzireyo ewaka katoni ensonga eyo tusooke tugifunire obudde obutuufu deni ndabe engeri gye ntandika okujjanja kumbe onaalaba onaalengera ogusajja guno la haula ya rasulillah kakati buli wamu kubbinkana wabula nalonda emaali ali ku mukazi wa mune gwagamba mbu yalonda emaali n'akagamba mbu kakyuka alabe umpa gwakafunito uliro orere you look beautiful jangu tuve wano kati ng'amugamba nti bave wano ng'amugamba nti bave wano kwe kutambula bave wano ensi eno bannange katonda wattu kati ng'amugamba mbeeko bye mmaliriza ngenda kujja ngenda kugamba bawanyisiganyizza dda amasimu atunula kumbe ono agenda okwetegereza bajja naddukawo babayi firimu egenda mu maaso
ono akomawo obusungu bumutta. Ha! Kati ate ono yasunguwala nnyo n'abeera nga ye nannyini musajja n'alabika nga alumya obuwaya. Tufudde awulira ekimujimba ekimugagambula. Ha! Ha! Kati ate ono ye obusungu bumuttira ki? Musajja mukulu agenda okwetegereza. Mula kiki mulamu? What is it? What is going on? Kikinga ndaba weesungutsula tomanyi gy'ova ate ngenda mugamba. Ogenda kugamba ani? Ogenda mugamba ki? Ngenda mugamba muganda wange nti kyobaddeko. Sebo oli eri ne neiba andabye nfudde. Muli muhaga muli mu bufumito. Tekabadde kafumito kabadde kafuba. Ne kati naweera ne neiba waba neiba tebamuwa kafumito balu olumu omulabanga olusi olabanga empewo emufuwa. Kati nitusobola kwogera bigambo ng'ebyo oyagala kuleeta buzibu. Lwaki oba obikola? Abantu abulizi bagala banyumyanga mu mbadde. N'agamba nti abanyumya obunyumya bwe batwe babeera alimba mbu babadde banyumya bunyumya. Tokuyugira kintu ekyo naawe. Ujja kuleetera abantu tuwulira ekikomera kiwaawaale. Ngenda mugamba nedda olina okweddako. Kintu ekyo okimanyi nina byempulaninga bingi nkupulaningira. Obudde bulijjo neewala. Kyekyo bulijjo ky'ova olaba nga oneeyisaako nnyini. Njagala okugamba ebintu bya ate ngamba ki? Gamba muganda wange. Ngenda mugamba muganda. Tomugamba naawe embeera ki gy'oyagala okuteekawo. Kati oyagala omugamba ebintu ebyo ate nange nja okuwayiriza nti oyagala okutwawula oyiyiza ebintu byo. Ngenda mugamba oyiya biyiye. Kale ngenda mugamba tulabe bwanakkiriza oba mbiyiya. Oyagala mugamba mugambe obanze mu. Kati ono se bamugambe nti nze ngenda mugamba nti oyagala kutwawula. Kakati ndyeri nze nkufubirako ebya basale olemye. Nkufunira basale ogenda osome olya. Nze saagala bya basale gwe gwenjagala. Kakati nno laba firimu. Kumbe ne mulamu naye buli gy'ayagala. Gwe tokubirwa muganda wo mugamba kati lwaki oba omukubira? Kati biki by'oyagala? Ekirina okukolebwa kiikino bintu bigenze byakuteesa. Ndaba by'otandise gwe mulamu totandika bintu ebyo. Kati lwaki tompuliriza? Lwaki kiwabadde onoonye ewa mulirwana tewazze n'okinoonya ewange? Nze obadde tondaba wano batulese mu nnyumba bw'ababiri sebo ebintu by'okumpisaamu amaaso by'otandise. Lwaki oba ompisaamu olugaayo? Nze siri muntu. N'ofubutuka mu nnyumba ewo n'olekaawo ebyo ebyotunuulidde n'olekaawo ebintu byonna n'oddukira ewa mulirwana. Kati sebo era oba toyagala mugambe nange olina okunfaako. Ate omukwano gw'ogabiza muganda wange olina okubisaamu ebiri ewange. Oli yeyawaana nti omusajja ono alina amaanyi mangi. Kati kumbe n'ono ayagala kebera maanyi ga mwami ono genkanawa. Naye kati oyinza otya okuŋŋamba nkubisa amaanyi mangi ago gonna ompita ttanka? Oyagala kumpita alukayeda? Tomugamba sinagamba nti ŋŋaanyi. Sinagaana tulina kuteesa ebintu bikwate bulungi. Kati kale naye waaba bwali era tisagala kuba abantu muba bazibu. Omukwano gusobola okubaano n'otandika okugwa mu mukwano. N'amugamba ssebo oli we yeebakira olina okuba nga omanya nti ebiyungu jangu yitawo kati engoma zivuge. Tufudde. Oba ebya neiba mukyali bya CCD ono yamugamba mpitaaku. Eri omukyala bw'aba yeebase nange ngewange ngujja. Olwayo mukubire oluddeyo. Sinnalwayo nzija sinnalwayo. Yitawo. Maama nnyabo. Firimu egenda maaso. Ekibuuzo kiri nti biggwerawa. Njagala olabe. Musajja wattu n'ayitawo.
agende agalamiza omuntu. Firimu yino kakati n'oluvannyuma bali wano kati ng'asooka mbuza naye kimanyi kikintu kye tukoze tekiriiyo. Mbu bakoze ekintu eky'obusiru kwe niki kyotegeeza? Yamuga atukoledde ddala ekintu eky'obusiru mu bye nali ndabye. Yamugamba kyogamba wali okusanyuka kiba kya busiru. Namugamba ne kati kusanyuka kikuno kwogamba. Namugamba tewaliwo ssanyu wano lyoyinza kugamba mbu ssanyu. Namugamba ekintu kye tukoze kikyamu nnyo nnyini ddala. Tuyinza tutya okugenda mu maaso mu buliri bwa muganda wo? Kintu kino nga tekikwata bulungi. Kati kumbe ono bye bamugamba tayagala kubitegeera. Bye bamugamba tayagala kubitegeera. Namugamba njagala otegere kikyengezaako kugamba. Kakati muganda bwajja n'atusangira wano. Baabo kandi nga muganga nkubuulire nze mpulira n'ebyokusoma bintamye. Totandika bintu ebyo kati lwaki mba nsoma? Aleka naawe oteekeddwa okusoma nga lwaki tosoma? Kati oyagala ssente zange zonoonekeze nkuteekamu okugenda ku ssomero oyagala zonoonera wano? Nedda ssebo tekijja kukola. Kati nga mugaye ekirina okukolebwa okusoma kulina kuba kwakubiri. Kino kye tulina osooka olowooza. Namugaa kyolina okumanya okusirika. Twogera kusoma twegaana kusoma. Olina okusoma mulamu, olina okusoma. Lwaki oba ogaana okusoma? Omuntu omukulu lwaki oba ogaana okusoma? Olina okusoma. Owulidde? Kintu kino mpulire ddala nnyonoonye nnyo mazima. Kati nze ebyokusoma njagala bivaako ate mpase. Okulembeza ebyokusoma nze njagala ate kino. Kati kino ate okyagalako nnyo ekiri awo. Wulira Sebombo ayagala kujeema ntunulira ggwe. Byenjogera tebiwakanyizibwa oba si ekyo nga ngamba muganda wange. Ate bwe sirika nja kumugamba. Okimanyi nti muganda wange n'okuzaala tazaala. Nze nina amawujja agazaala. Oli muganda wange yafuna ebizibu bingi. Wanje ogambye ki? Oli tazaala. Yajjamu embuto ng'akyasoma. Oyo omwana alina obwamalaya tobulabanga. Malaya nnyo. Bannange ayenda. Asimbya layini. Ne ku ssomero yagattikanga abayizi basoma nabo mu kibiina n'abasomesa. Bonna ne staafu n'agigattako. Kyannaku nnyo kale munnange omuntu oba oli mu mukwano tosobola kumanya oba oli atobye kwenkana ki. By'oyogera mbiwulira. Oba oyagala kubanga ovunza munno. Ndabeka mutunuulira. Kyogamba muganda wo mwenzi obwenkanidde awo. Oli mwenzi. Ayina layini ekumeeri. Kazooba. Kati nga mugamba mbono yalina amagye agazaala agooli gasiriira. Era mpulira nakati nempulira wano mpulira ng'era kale era waliwo ekikyuse mu nze. Ngenda n'okuzaalira abaana abalongo ggwe ky'olina okukola ate nze saagala onteeke mu muzigo. Olina okunoonya wonzimbira nze saabyakupangisa. Sooka olinde ebintu byogera sibitegeera kuba kati woyogedde kiri eky'okubanga oli mwenzi. Ate abenzi baba tebaagala babakwatire bubaabwe babende. Kati nga mugasaagala kuyisa mu maaso naye ekiriwo ekintu kino tusooke tukireke. Njagala nsooke ndabe muganda wo ddala ddala oba mwenzi. Bugambye abasajja abasimbisa layini yajjamu n'amagye agaasigalamu gaasiriira. Kati wemba waakukuwasa nga bw'oyagala ne kalina sooka olindeko sirika. Kati nze nkooye nkugambye ngenda kuzaalira abaana ate nze nzaala babiri balongo. Kati nga mugamba omanyi ekiriwo tetwagala tuswale. Kuba twagala tumanye oba ddala kituufu mwenzi. Ate bw'okubanga tunoonyereza ku muntu nti oba mwenzi watusanga nga naffe tuli mu bwenzi si kirungi. Kati ky'oba okola sooka okwate kuba ogende
then tulyoke tulowooze ku kyokumbanga tumukwata oba mwenzi. Owulidde sirika nedda tajja kujja ali wala ojja nakuddaawo nga gyali nga n'omusawo yagenza omukuula amannyo nga naye ayinza okuba amwagala. Gwate erinnyo lwaki yamukutte kiro era yalowoozezza ku kyagenda kwenda. Nze nkubuulira oli mwenzi tojja musobola. Ali mumujjamu omutima ogwagala. Leka naitu nze gambe abalongo bengenda okuzaalira saagala obeere nga weeraliikirira era manya nti nno nze nkwagala oli muveeko. Omanyi omuntu okujja ng'omubbi n'awamba buwambi oli najja kutoolako n'awamba buwambi ono bimusobedde weetegereze firimu mwana mwala nokowaako ye n'awummulira wali. Abaami n'abakyala weetegereze. Musajja mukulu takitegeera. Batuga the story continues. We tugenda okutandikira ekitundu ekyokubiri. Ebadde va mu Elstage Films enatenga bulijjo. A Strange House production. Bakaita Snatch. Eno episode yako esooka. Tujja kuba tukwongera ekitundu ekirala. Abankuumire.